nga ye mumyuka we. Empaka zaali nnyingi nnyo oluvannyuma lw'okulonda okukyusa ekintu nga yamumanyi ekibadde kifaanagana, naye okutuusa enkomerero gavumenti yasalawo, yali mu paalamenti, omuntu omu oli era yayogera ekawempe, yali mu paalamenti nga mwali, n'agenda abuuza pulezidenti wa Uganda mu kiseera ekyo yali Obote, n'amugamba ssebo, mmwe buli kiseera kati mugwama Seeka Saibu yenna akaniki ye mukulembeze, naye mukulembeze ye mulangira. Pulezidenti n'amuddamu n'amugamba nti mwalimu abasiraamu mu mwaka nga tugenda okwofuga mu Uganda 62 ne tubasaba anaasabira eggwanga mu ludda lw'abasiraamu, mwaweereza Seeka Saibu Ssemakula yasaba. Ekitegeeza nti ye muki senga oli yali omukulembeze gwe mwandiweereza n'ajagirayi, ab'ennamirembe baayita mukulembeze waabwe, n'abakatuliki baayita mwene muweerezaani, n'alyoka agamba nti ne bw'onookola otya bonna buli lw'onoobeera ojja Seeka Saibu ye mufuti wa Uganda, oba mufuti Seeka Shaban buwajje buuliko ne bulokera awo ssebo, era buli w'obeera ng'osabiranga Seeka Saibu eddwa ayakusooka mu bigere.